Bannakibiina kya NUP bakukulumidde abo bonna ababasibako emize emibi mbu bali ebisiyaga nga bagendererwamu kubanga bonoona erinnya ly'ekibiina ssaako n'okubanga batyoboola ekitiibwa ky'omukulembeze wa NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bagamba nti bino bagendera kubanga babasibako amatu babaliise engo, naye nga bagamba nti kino kijja kubanga kibagaana okubanga batwala emirimu gyabwe egy'ekibiina okubanga bagyeyongerayo kugitwala mu maaso ssaako n'okubanga beeyongerayo kubanga bakola kakuyege ow'okunoonya akalulu akagenda okubanga kabatwala mu ntebe mu mwaka gwa 2026. Bagamba nti okubasiiga enziro ekyo tekijja kubanga kibalemesa. Buli omu alina right kukola kyasaanidde kulaba nga kikola, naye ekyokubasiiga enziro kubanga babasibako nti bali ebisiyaga nti ekyo tekijja kubanga kibajja mu lwokaano era bakombya ku paasi nti bajja kubanga bavuganya. Batupikamu ekintu kino ekikulu mu constituency twetaaga ssente abalonzi tujja sobola obbagulirira. Kyagulanyi takyalina kyatugamba, katwongere omufumita amafumu. Munnaaye abakulu abo abamu batandise okudda. Yadde pulezidenti bino si yabitutuma, naye munnaaye ffe balonzi. Pulezidenti mukama waffe era mukama waabwe, naye ffe balonzi. Abantu abo maakyazi bagenda kwetondera His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert President. Bagenda kujja bakwetondere. Betondere n'ekibiina kya NUP, naye tubeetaaga badde mu bantu bakomewo batwetondere. Abantu abo bayima ku maleediyo n'amativi ne boogerera NUP ebikikinike ne bagiraga nti NUP nga yo kibiina ky'abasiyazi era naffe abakirimu abakiwagira tuli basiyazi. Olw'okuba tuvaayo ne twemulugunya naddala ku bulyake, tetusobola kubeera n'abantu abatulaga nti ba opposition nga bwe tubeemulugunyaako bannaffe ne tubanenyaako ate batupokolera ebigambo byebimu n'abakulu ba big boys and girls abali mu gavumenti bwe tubanenyaako ku bulyake batugamba tuli basiyazi. Kyokka ate ne bannaffe eno bwe tugezaako okubateeka mu layini okubakomako ne tubagamba banaye mweyise bwe tuti nga ffe gavumenti erindiridde tulina okweyisa bwe tuti, tetulina kweyisa nga gavumenti eri mu buyinza. Bannaffe abo ne batulaga nti ate ffe tuli basiru nnyo, tuli bawumba tuutu. So abo nawo ngenda koonawo awo. Sigenda kwerabira sanctions ez'okubiriza ze eri speaker wa parliament Anita Among. UAE oba gyoyita Dubai naye yamutaddeko envumbo era accounts ze zonna eziri mu United Arab Emirates bazitaddeko envumbo era tebakkiriza na Muwarabu yenna kudiiringa mu kiyitibwa ssente n'Anita Among. Ezo sanctions zakubiri. Nategeddeko ne America eteekateeka okumuteekako sanctions lwakuba ate y'Amerika y'amaanyi muko. Ey'Amerika eyo yo n'okusiba bakusiba. Anita Among walinyira mu nsi America zirinamu influence bakwata mukwate. So America nategeddeko naye eteekateeka okukola kyekimu. Nabagamba UK yo tegeeza kyamaanyi nnyo. Omuzungu oyo wavaayo n'akuteekako sanctions n'agamba wabba oli mubbi, wenyigira mu bubbi, manya info aba nayo era aba afunye obujulizi obumala. Kaakati ebyo tebigenda kuddakaawo kubeera awo abuuzebuuze nti bayinza okwa propaganda poko blackmail. Nedda, kitegeeza nti omuzungu avaayo n'akonfaminga nti ddala gwe wenyigira mu bulyake. Sanctions zisuubira ensi nnyingi nnyo ezigenda okuvayo zikuteekako sanctions. Nabagamba nti obulyake ensi ezisinga tezikwatagana na bulyake. Mu mawanga agamu nga China bo babatugumbula n'obatugumbula ne babatta ne babajjawo. Ne mu mawanga g'Abawarabu abo kintu bulyake kibi nnyo. Kyova olaba tubagamba wano nti ne wowe wadde oyagala omuntu nga munnabyabufuzi ng'omwagala akulaga ali ku side opposition naye oli waakera ku makya ne yeegatta n'abalyake abali ku ssente w'omusolo omunaku gwe babinika omusolo buli kaseera. Omuntu oyo mukyayire ddala teweesembereza ddala kubanga enguzi, obulyake, obubbi buzza eggwanga emabega. Okiwuliriza, buzza eggwanga emabega. Abantu bangi bafa olw'obulyake, olw'obubbi. Okategedde bulungi. Sawa tugenda kukoona onendowooza katutandike nga sinagenda ku kyabasuubuzi kanzijewo kino ekyababaka. Yes, mwalabye akafaananyi emabega kaawo twabagamba nti ababaka abaali befudde kiwagi abalaba nti Honorable Mpuuga ye yali ku mulamwa
abalaba nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ne leadership ya NUP okuvayo n'enyampuuga ekikola kye yenyigiramu ekyokwewa ssente y'omuwi w'omusolo ye kye yayita Service Award nakugamba batukwata bbula nga bwe nkugambye nti balina ezzalawo ery'amaanyi bo balowooza Kyagulanyi ebyobufuzi tannabiyiga bulungi tannabikuguka atandika bitandike so amacha nnyo kikyova olaba Kyagulanyi we yavaayo n'abagamba nti kino si kituufu ffe tetutambula gundi zaffe values zaffe ez'ekibiina tezikwatagana naawawo tezituukawo seggona akali amaggwa yayanguwa mangu nnyo okulaga ensi nti oli kyayogerako takitegeera kino mpuuga kye yafuna kiri mu mateeka olwo batuleetedde butamuzi gratuity simanyi bikoze lwaki nzireyo emabega nkwaka preamble okutuusa ku kinyusi wenkwagala wenzijja wengendo discussinga soli ajja kumuzani w'omutwe lwakyodde emabega nzire emabega nkwaka preamble okutuusa wenkwagala okitegedde so munaye oli n'atuuka n'okugamba Kyagulanyi naye we yabeerera legislature we yabeerera mu parliament essente ezo yali azifuna akasiima ako yali akafuna nogamba naye mwe temusitiriwaza bannayuganda kana akasiimo kasookedde ku ggwe ate lwaki wakeewo okyali mu office okyasavinga kana akasiimo kemutugamba gratuity basikuwanga at the end of the service ng'omaliriza okuweereza then ne bakuwa percentage yeeyo oba 15% gye mugamba ya gratuity ne bagikuwa naye gwe munnaffe kana kasiimo gwe kotugamba ke bakuwa kali mu mateeka ng'ate okyali mu office kasiimo kikafaanana kati ate nga gwe katandikidde ku ggwe era kakoma ku ggwe n'omulala wanaaba akagala alina kuteekamu kusaba munnaye omukulu bwe bamukwata amavumbavumba bo ne baagala okulaga nti Kyagulanyi oli amacha nnyo ffe tuli banene okusuka ku kibiina kya NUP tetulina gambako tetulina kwatwako so mukavuvu bwako kenna mwe twalabira bannaffe abamu olwedde abaali beekolamu ekiwayi ng'ekibiina kya NUP leadership ya NUP ey'oku top ey'oku ntikko waggulu tebakyagiwuliriramu ddala mwe mwali akakundi ak'abattebandeke kuba Tebandeke yavaayo n'atumanyira n'otumanyira n'amanyira ne Bobi Wine mu lujjudde n'agamba oyo ku miliyoni ana ze baatuwa ababaka nga batugulirira nagaana okumuwaako reach to an extent egamba omukulembezeewo akutwala n'ogamba nti nze abo banninako obusungu miliyoni ze batugulirira ana Kyagulanyi zatugamba tuzeeyo bansabako omutemwa neŋŋaana okubawa omutemu ogwo gwe baali baagala we bakulembeze ng'ali ku mpewo za TV atuddeko n'abanyampi nga bamunyagwa Mubaraka Sserunga mugaati gwa bata okiwuliriza bulungi nnyo so abantu abafaananako mu kkowe eryo y'omuntu omu najja n'atuula ku seeti ya TV ng'ensi emwegese amaaso bamumanyi memba wa NUP mukulembeze ali ku kaadi ya NUP bamumanyi alina access eri His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert bamumanyi alina access ku leadership ya NUP omuntu oyo y'omu n'atula ku mpewo za TV nga gavumenti yeefunyiridde okwogerera NUP ebikikinike n'okusiiga ekifaananyi nti NUP y'abasiyazi ejjuddemu basiyazi ewagirwa basiyazi evujjirirwa basiyazi omuntu y'omu akugamba nti buli mwaka akwata akakadde k'ensimbi n'akateeka ku kibiina oba buli mwaka oba buli mwezi akwata akakadde k'ensimbi n'akateeka mu ggwanika ly'ekibiina ye muntu omu atuula ku seti ya TV ng'atuddeko n'abanyampi n'akugamba nti neetaaga omukulembeze wange His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert ne leadership ya NUP eve yeeyimirire mu butongole egambe nti ffe tuyimiridde wano ku kisiyaga era tetuwagira kisiyaga tubiwulire eyo nti abasiyazi bavujjirira NUP naye biyinza okuba bituufu naye njagala Bobi Wine aveeyo ayogere mu lujjudde ne leadership ya NUP egambe nti ffe tuvumirire abasiyazi era tetwagala bisiyaga nga NUP oyo omukulembeze kitegeeza aba asindise sigino eri bannayuganda bano abalala be bametta propaganda ne blackmail abakubiramu stamp nti kiyinza okuba yes abasiyazi mwe bali mu NUP era abasiyazi bavujjirira NUP abo abantu we batyo munnaye baba tebakyali bakulembeze yes tulina obusungu ngaffe tetuvayo ne twambalira babaka ba NUP nzo mwabadde tayambaliranga babaka ba NUP
naye ku luno his excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert munayo ojja kunsonyiwa ojja tusonyiwa gogenda kola ekikyo ne bana abantu munnaye bakomyewo gy'oli bayina kye beetaaga okiwuliriza ne machazi kye beetaaga tumanyi kye beetaaga gogenda kubasonyiwa neera wagamba kisigala erifa abalonzi abantu bano bagenda kutandika okudda nga bajja bakwetondera bajja boogera ebingingi bagezaako okulaga nti yes mu kibiina waliwo obutakwatagana obutaalinawo ensonga yali straight forward naye bano abantu abamu baali beekozeemu akakuukuulu Mpuuga olw'okuba yalina budget ennene kati nja kubeera open kati Mpuuga yafuuse mu nyampi tekitaliko kubuuza lwe tubadde tutyo okuba nga tutyo okubikkulira ddala nga tugamba nti osanga wakyaliwo ka space akatonotono naye kati Mpuuga mu nyampi Mpuuga kati akolera NRM tewakyali kubuuza ebimu mweberawo ne mu domain Mpuuga kati atambulira mu nkwawa za Anita Amongo nga we twabagamba ku Asumani basaalirwa ne tubagamba ku Abudu Katuntu kati abantu abo we batu tetugenda kuddamu kukubirira kungulu kubikkirira Mpuuga ye takyali waffe Mpuuga takyali ku side y'abantu Mpuuga ye yanyampidde ddala Mpuuga kati munyampi Mpuuga kati wa NRM ekyo tekikyaliko kubuuza kati nze nuwa muntu tugenda kunsuubira kubikkirira wa NRM kubanga from the start nze mbadde sibikkirira wa NRM okategedde bulungi nnyo nze nabagamba nze omuntu mwambalira kasanda ba signs zange zonna nga tewakyali kyakubikkirira nti kyakwebuuzaako all signs indicate Mpuuga munyampi ow'ekitiibwa Mpuuga ye kati yagendedde ddala mu ttaka yebbikidde ddala tekukyaliko kubuuzabuuza kyova olaba banna abagezigezi kati bamubuuse bamubuukamu baddukamu mu kigaali kubanga bakitegedde nti avujjirira Mpuuga naye ebire byonoonese essawa zakati alina olutalo lwaliko nti Anita Amongo abadde abawa amaanyi akagurupu kano ng'akavujjirira kubanga essente badde ve wa Museveni ovujjirira akagurupu kano akakola kakundi mu NUP ebadde eyitamu Anita Amongo okiwuliriza katulwalira Anita Amongo nga buli lukya sanctions zongerwako okumuteekako naye alina omusalaba ogugwo gwe yeetisse kati bano bannabyabufuzi abagezigezi ababadde bayimiriridde emabega wa Mpuuga naye nga bamanyi force basindike bapushinga ye Anita Amongo bakitegedde nti ene time Anita Amongo ayinza n'obutadda ku bwa speaker wa parliament ekisanja ekiddako ekyo kyonkubuulira wano kubanga one much as sanctions ziri kujja kwa Anita Amongo naye waliwo ne forces mu NRM ezitamwagala waabo nti zimwagalirawo ddala era zigenda kukozesa oluwenda luno okumukuba okumuggyirawo ddala kyekyo twabagamba nti Museveni akukozesa okubba nobba naye bw'osussa amalala n'okulaga eryanyi nti kati gw'oli wa kitalo nnyo Museveni ng'atandika okweriminatinga okiwuliza ng'atandika okweriminatinga okujjawo kati ya Anita Amongo naawe kati bano abantu olwaleero bakategedde nti mukama waabwe ow'ekitiibwa Mpuuga yakoonye ekisenge nti eyandibadde amuwa kava essawa zakati naye alina byabatolinga nabyo mwanyi naze Catherine Nagadi ankutumiddeko nnyo nkwagala nnyo ja bless kwagala nnyo respect era nsanyusa okulaba nti kwoli kuno awo kansimbule Elizabeth Odo ankutumiddeko nnyo mwanyi naze okategedde kati abantu bano era akakundi kano katandise otuula obufofofo banoonyayo abantu abasobola obbogereza nti banne tusobola okwogerako ne His Excellency Bobi Wine omusajja twetaaga tumusisinkane tutuule twogere tukanye tumaliwo obumulumulu obubaddewo naye nga tewali bumulumulu bubaddewo okiwulira ensonga yali emu ng'ekwata ku Mathias Mpuuga okitegeera naye olw'okuba ono yakozesa ofiisi ya leader of opposition ne budget gye bamuwa n'atandika okukola akakundi akake nti akozesezza opportunity eyo nti alina ofiisi alina embalirira ono mubaka njagala kugendako ku workshop omubaka njagala kutambulako kugendako wabweru alina kuyita mu ofiisi ya lupu
nti kati ababaka abayagalanga okutambulako nga balina kuyita wa Mpuuga n'approving